Malobozi tuganyumirwe. Kuwalavu naye tosimula mabebe onana ekiroto kyange kolirana Kato. Baleza zo tukakole fena ni Agatha naye mnange yanvuddemu Tomudi mwana mulungi sajja mulungi ayina empisa talina malala kyekigenda omuwanguza olunaku olw'omukaaga ngenda kubeerawo nange nga mbayimbiramu ngenda yimba omuzabbibu gwonna neki n'olulala kirongendo yimba zona wazimpadde ne WhatsApp. Thank you so much. Mama tata wekube twali Toyanza toyanzege. Oyo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So you done star, Bashiri, Tom D with us, representing Mabega Wonga Wendi Midea. Okongera ku kasokene bazaba byabali oya mu big up Kamanyo, big up Ala chicken, mwana mwana. Nasonywa. Okongeza ku chicken kyayogedde. Ebyaddala wama batano bamanya mu kiseera ky'obeetaaga. Tom did oli TikTok, oli muyimbi. Tali mwini. Oli muyimbi. I don't want you to centralize your energy ku TikTok. Oli muyimbi. Abayimbi batano bazze n'abalala bajja. Kwanza bali babadde bangamba nti bajja kyekabudde bukoze ki obakutte. By the purpose of unity kikulu kubaze mu kivulu kyange nalinawo show n'omuyimbi omulala. Era ne bapromota bakola bapromota abantu b'amaanyi nze TV ezimuzangana okunangirako feed lyakuwabula ngo 10 nazanya bubiri oluusi kamu naye nga solid Allah yabikola ki yabimala ate nga yabisalawo naye kano ka capital kaneeno nga chicken wabagambe batano baffe bana basookerwako balina osooka okugwongerayo ebyaddala babadde balina okubeerawo Timix nkulabye mujje mulabike bana tulemega temwaze TikTok ngoze jangu waneeno esegera zeze wali ne bangamba mbu ate indako bakwanjule nenga maze so yimirira kuba kuratano wange ebyaddala nga omanyi ku stage toina kyolyawo naye bana bakusasula bakola ki bebasasula influencers muli b'amaanyi nyongero kibategeeza chicken agambe temuli baserebu naye mukola baserebu ate muli baserebu mukola baserebu. There is a lot of work you do. The Agatha yangamba concert yo before he told me kwanga chali wange ata ankolerako kuva mabega nze nga simanyi nakumanya nti nga womanyi kikigwe naye biki esegera nze ne more respect era nze Tom ne wotandi okubidde essimu balina okubeerawo kubanga emikwano kyekibeerera biri tebigasa ebyokubeera okubaana mutuwana mbubana yawakoze vidiyo ennungi nga tonga seeku tebinyamba nze tekinyamba kubeera sitanga sirina sente sente kyekikulu okujja ku lunaku olwo munnange ng'ozze okumbeererawo naye nga tozeereera okulaga bantu tojja bbeerawo bafaani bo tekinyamba I need your social capital osegera kasita Alan wali chicken wali babeera busy nabo kyogamba tebalina mirimu nebana tuyige ebintu by'okwebererawo kubanga ebyaddala omuntu alina sente zasobola kukuwazimalayo wamakulu olunaku oli newakuwa sente mmeka abantu ne batajja wamabiba tebikola sense. We're trying to prove a point. Twagala olaga abantu tuyige okwebererawo mwebale kubaawo ali akola olunaku tugenda kikuba naye kirala mwebale kweyagala wamma si byangu si byangu ebyokweyagala nalimbi baddemu naye wemuba nga muli wamu gutambula wemuba wamu gutambula ate mulimu era kyakuyigga nze siregera okubyokwagala sibikoowa era sawa yonna mba nzanyamu nga omanyi nkyanga mbukyanga nange paka wenasanga agunkuba ogunkuba nguteeka wansi Tomu nga ntawakala kati ntawakadde sinunya naye nga mwebale kweyagala naye batano baffe mubaviimise bannaye tomugoli wakabi wamma nyonyo ate weerandiza fe abamu twagirana kubikola bonze nagenda olaba obudde TikTok biki okukubiddewo guyiti biki batubuuzamu ate maama ne taata bakoze biki nga omanya ate nga esitayiro ki eriko bannaye mweyagale
Allah abagala mweyagala okweyagala lasti tebimalaayo toyagala kyetulaba nze nonimba naye nga efeekeravu enkolera nze gwe mpa feekeravu kati time eno mujjule wano kale muleme kujja wali kati nze naba abantu bamwe batajja segedde feekeravu sometimes a live better kirishiba kyeyagamba respect etwewe respect kuba ate omuntu we bagambye abeerawo aye gwe naawe oyagala kati nze nange tano wange oba tombeereddewo era nange sijja beerawo nange nyinza okuba sinza ajja okumalira naye nyinza okuba nga wenneetoolako n'omulala ajja kwetoolako bwe kiba akayinja bwe kava ku nnyumba nga omanya ekituli nekirabika era otakaziba ennyumba era eyega twekwate bannaye mukama abasaasire mweyagale tweyanzanye tweyanze mukama mulungi ekiseera kyonna niwa mukisa nnyo okubeerako mukolo guno ogwa muganda wange kuba ini ssaawa gyasinga okutwetaagirako abanaye tuyiga okubeererawo abantu mu ssaawa zebasinga otwetaagiramu omuntu olaba musibe mubeererewo oba muddwaliro mubeererewo kuba essaawa gyabasinga okukwetaagiramu nyongera okwebaza abanamawulire mwena abazze muli bakabi nnyo mwe mutomeekinga nyongera okwebaza abawagizi abagenda okulaba kavidiyo kano eyo banaye mwebale nnyo namwe tubasaamu ekitiibwa n'abagenda okujja mwenna engoye muzigolole ng'obudde bukyali nyongera okwebaza abayimbi abazze mudra bonna byangumulo mwenna nyongera okwebaza mwebale kubeererawo tomudi nyongera omunenya webale kunyononera mwana wange kuba yajja naŋŋamba leeta mama wo ne taata beeku naye nga webale tuweereza Tom D is my good friend abeerawo mu kaseera konna musajja mulungi talina buzibu ku muntu ali very humble wegamba naye nyongera okubagamba ffenna twagalane tulina ebbanja lyakwagalana kyekirabo Katonda kyeyawafa abantu era Agatha webale nnyo kwagala Tom wadde nze ku mbaga yange speech ejja kubeera ya ssaawa ezo walaavu baaba kyenkoze nze nazuuka neesaba Katonda nansabira laavu yaffe naye nakizuula nti Katonda naye jja simumalira butti naye alaba kwendiko aleegalira omwana nambaako naakola ebibye nganganya kumaviivi naye nga banaye bebaza mwena okujja baagala nnyo ne besimeeto ninze bendaba waneeno walo abatumeekinze baaba abasajja bali awo muganda wange baagala nnyo bampita Victor Kamenya yatente ng'asunaasune tweyanzanye Yesebo anko omwana izayiza Eliya agambayo atuli ku ntebe road kuno teri agambayo baboyi naye nga njagala kubeebaza mwebale kujja kubeerera mu Tomudi mwebale kujja kwebeereramu kuno kwebeereramu si kubeerera mu Tomudi kwebeerera mu Uganda ogiraba we yatuuka where you give support ogiwaayo tolaba naye bweba ekuddira ogiraba wano mu kukiwa mukola tukozesa butamanya olumu tukozesa fujjo oba kunyumirwa kintu ng'okyagala naye results zikomawo at the end of the day so okubeererawo Tomudi kuba kwebeereramu ajja kujja nawe alikuleeteremu nga tomusuubira one time so bayimbi bannange abakikubamu before emabega eri nga nze kubanga nze mbadde mu system emyaka 10 and more kati ndi mu kwogerera bayimbi bannange abakikuba before kubanga wano abaana bonna abayimbi bendaba wano babeera baana bato kunzi okategedde so bayimbi bannange abali eyo abaakubedde ddedda njagala basaba busabi oba balagira oba bagamba nti mulimu gwaffe okusapootinga bayuuti bano mwana tewali kyekikutoolako tewali kyekikujjako bw'ojja n'olireetera mu ddoogo ono okategeera tuzze tulireetera nga mu badoogo bamala okufuuka bameeni ne bagitweyitirako okategedde naye tetugyali
bakulu baffe abasinga b'ebitwe byabanyiiza dda era ensonga laki baluma okujja supportinga bayuti bano naye twagala bategeeza nti tosiigira muntu kifaananyi nga bw'otayagala kiraba kisiige nga bw'oyagala okirabe era omuntu oba oyagala omugyamu omutima omubi kati gwe tandika okumuyigiriza omulungi okusinga lw'onaamulekera omubi ate oba olaba gwokka gwoba omulabako gwokobere oba waliwo abakola ebibi bifo tobireeta mu bino ebyasaawa zino okulemesa ekigenda mu maaso kubanga bwe tweyagaliza tuba twagaliza Uganda endala tuba tweyagaliza ffe eyo maaso gye tulaga bataano mwenna kye muzannya kiri positive era kyakabi buli omu alina kyayongera kaali wano so omulimu gw'omukola gwa kabi mwebale kwebeereramu mwebale kuwaayo obudde wammwe byonna bye mubadde muzannya ne mubyerekereza ne mubeera wano nkimanyi ezo simu zammwe ne kamera zammwe zigenda communicating eri abantu abalala nze abantu b'oku Ntebe Road bakimanyi mu kigambo supportive okuviira ddala ekibuye ku round about mpaka Entebbe ku airport oba mu Kitoolo luno oluguudo lwonna olulaba bantu babayita basapota babanaabwe mu ngeri emu oba endala era tomuddi wano abantu mugenda bagoba nzale mpaka oba nsituke mubiwulire bulungi kirabika temubitegedde yefe abatagambwako yefe abatakoonwako tulinamu effujjo afande tulina liri effujjo erimayufu tulinamu lino eririseeti so bakyali bange mwenna nkimanyi mukitegedde bulungi kodi mba muzitegedde tugenda kulabisa Ntebe Road yonna ebitundu byonna mwagala mbibamenyere muleme kwekwasa simanyi mbagambye abantu b'ekibuye najja nankumbi namasuba bata zana ngamba wansi wali kunya ne zana kulawundi tugende Seguku tujje muno mulweza simanyi Katale abaana b'Endejje abaana b'Omulubowa abaana b'Ekitende abaana b'Okubayita abaana mwenna mwana Ntebe Road nkimanyi wano tugenda kubambawo tulabise Tomudi tumuvimbise teri agambayo nze kyandese wano mwana ye positive energy yoka yeyandese wano Tomudi musajja wange mu kateni nze mulabidde mbano bayuti abazzeeko ku mulembe guno omulala omanyi ffe tujeyitanya abasajja ababikolamu edda mbabulira simbozi tubereyo nga tujeyita dogo ne bwavimba ogamba avimbe twavimba dda oshegera naye okukiraba nti yeetaaga omukono gwoba mu ngeri emu emendala ebeera positive energy bali eyo abasinga bagamba na twavimba dde ebintu binsina kyembinonyamu no okujja n'olireeteramu dogo obeera omulaze nti naye okusupportinga munne kyakabi tomudde oba omuwadde motivation emujjukiza nti nina nange okusupportinga bannange oba omuwadde ebbanja so sijja kwefuula nanyini wavako nnyo okubonga nnyo naye kyenjagala obabuusa nti tugenda beerawo nakabuli teri agambayo nkimanyi mwerimu nga nange bwendimu mwebale nnyo mwebalire ddala bakyali bange bonna bannamawulire sigenda bamenya manya naye mbalengera mwebale direeta mu big up yourself tweyanze